program World Report galubindizo kakasango zambadde munnange tutandikidde eno mu bugwanjuba obwensi Africa anti amawanga agalimu abasajja bakiwaji amawanga agalimu abasajja abakwata mundu wano njogera ku mawanga asatu omuli eggwanga erya Niger omuli eggwanga erya Mali n'eggwanga erya Burkina Faso teweerabira nti amawanga ago gonsatule ge gakyali waggulu mu mbeera y'okwogerwako olw'okuba ebbanga gye liyise emabega mu myaka egyo giyise wakati w'ogumu n'ebiri bano beesolesa mu ngeri etali ya bulijjo ne bamala bawamba obukulembeze okuva kwabo abakulembeze abaali balondeddwa mu ngeri entongole era ey'amateeka bano ne babwezza ne babuzza mu nkwawa kakati bali ne babagobaganya ne babatwala kiyumba anaagwa kirinnya mutikke okuva olwo n'okutuusa kati weewaawo ng'abakulembeze b'amawanga gano abiri bazze balaganyisa okuwaayo obukulembeze kubanga bo bannamagye naye bazze babuulira bannansi abayaayaanira demokulasiya w'ekimemmete nga babaga nti mulindeko katono ensonga zino kazimale okutereera tugenda bakwasa obukulembeze olwo ne luyita ne lulala ne lujja nti temunnaba kweteekateeka bulungi waakirere katumale okulondesa tuteekewo obukulembeze nga ate naffe tujja kwesimbawo olwo nalwo ne luyita emyaka gigenderedde lufuuse lutaakome olw'ensonga z'amawanga gano asatu Mali Burkina Faso n'eggwanga erya Niger naye kakati bongedde okulumya emitwe abasajja abakulembeze mu mawanga ag'omukago ogwa ECOWAS babalabisizza era babalumyisiza emitwe njagala kubuulira nti abasatu bano nga bwe ngendo bakubuulira betugendo banyumyako emboozi egw'amakerenda mwana wattu mu wiikendi beekoze ekigenyi anti ECOWAS yabadde eteekateeka okutuula omanyi ECOWAS yatudde lunaku lwaggulu mu ggwanga erya Nigeria ku lw'omukaaga bano ne bagunjawo ekibiina ekyabwe eky'amawanga asatu omanyi bwe bakiyise leka nkubuulire bagambye nti ekibiina ekyo kakiyitibwe Alliance for Sahel States AES olwo nno nabo batambulira awo okusinga okubeera mu mukago guli ogwawamu ECOWAS bagambye nti waakiri obeera empuuta mukagga okusinga okubeera mukene ng'oli mu nnyanja ejjudde kale bwe batyo ku lw'omukaaga bwe batudde mu kibuga Niamey eky'eggwanga erya Niger ne bali ebittafuttafu wakati mu kuteesa n'okukolokota omukago ogwa the Economic Community of West African States ECOWAS. Omanyi omukago guno gwa ECOWAS omulungi ampuliriza gwabangwawo mu 1975 ng'ebigendererwa by'omukago guno kwali kwagala amawanga gano ag'obugwanjuba bw'ekitundu kino ekya Africa okukwatira awamu n'okulaba engeri gye baali bayinza okukwatira awamu okufuna obutebenkevu mu by'ebyokwerinda ate n'okufuna engeri gye bakwasaganyamu ebyenfuna naye ng'okusingira ddala ku by'ebyokwerinda n'okuzza empisa mu bantu amawanga gano ag'omukago guno gwa ECOWAS bwe gaali tegannaba kubangawo nteekateeka eno eya ECOWAS ensonga z'ekiwamba gavumenti be baali baana baliwo mu biseera ebyo kubanga omukago guno gwagenda okubaawo mu 1975 amawanga bwe gaali gafunye independence oba obwetwaze amawanga mangi ne gatandikira mu nsonga zino ez'okuwambanga obukulembeze ku bannannyini bwo eggwanga erya Ghana lino lye lyasooka mu 1957 ne lifuna obwetwaze naye kinajjukirwa nti waakiri mu 1968 eggwanga erya Togo lyo lyali limaze okuloza ku kiwamba gavumenti nga etwalibwa n'amaanyi kale nno okugenda okutuuka mu 75 ng'ekyokola bakitegedde nti kuzino ezibaawo balina okuzisalira amagezi nga bakwasisa empisa memba abayenyigidde mu mbeera efaanana bwetyo n'olw'ensonga eyo kakati zino kuzoolaba tunja kubuulira zino ez'abasajja bano omwabadde eya Mali omwabadde eya Niger ekyasembyeyo n'eya Burkina Faso zino si ze zisoose ebyokuwamba oba ebyekiwamba gavumenti mu mawanga ga ECOWAS bizze bibaawo naye waakiri ng'omukago guno ogwa ECOWAS gujja gukubirira ne guzzisa embeera mu nteeko okutuukira ddala olwaleero lwekifaanana okuba nga kiganye nga bano abasatu balabika bafuuse bakyewaggula era nga bagenda kuleka omukago guno gwabiseemu ogwa ECOWAS nga tegukyawera
The Economic Community of West African States jite ECOWAS nga bwemanyiddwa nkubulidde nti ya 1975 naye bwe yali etandika oba kale n'okutuuka olwaleero bamembers oyinza kubala 15 bana abasatu benkugambye Niger, Mali ne Burkina Faso nga tonnabajjako kakati ojja kubala amawanga omuli Benin, Burkina Faso njikugambye Cape Verde, Cote d'Ivoire, the Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, ne Niger, Nigeria, Senegal, ne Sierra Leone, kakati ne ggwanga erya Togo. Ago gabale tege mawanga agabadde gakola omukago guno omujjuvu gali 15 olwaleero nkubulidde nti we lwatuukidde olw'omukaaga luno lwe tukubye amabega nga amawanga asatu Niger, Mali ne Burkina Faso gamaze okwawula entamu yaago enkolagana yaago ne mukago guno gwa ECOWAS mwanange nga bagisudde wali tebakyajagala yadde ojiwuliza kyokka ojja kujjukira nti amawanga gano gasalawo nga gaagala okuboola amawanga gano agaali genyigidde mu kiwamba gavumenti eggwanga lino erya Niger, Mali ne Burkina Faso ne gaga nti tegagenda kuddamu kukolagana nago okutuusa nga bakutte obuyinza ne babuwaayo mu bannannyini b'abatuufu abaali bawambibwa oba abaali baagobebwa nga bano baali balondebwa mu ngeri enteeketeeke ey'amateeka naye abakwata mundu mu mawanga gano asatu bagenza okulaba nga kino tekikyabamalira nga bwe banaalimbalimba omukago gwa ECOWAS nti bakyayimiridde nagwo oba oliawo balina bingi bye bafiirwa kakati ne baga nti kabaveeyo boogereko ate ng'omusezi agula essowaani nti eno ngula yakuliirako bantu bange waakiri aba ECOWAS olugezigezi balutwala eri bategeere nti ne bano bafuuse basajja era bagenda kuba bakolagana mu ngeri eyaawe y'abantu basatu kabulangana omukago gwa ECOWAS tegukyabakwatako tegukyabalyanga enjogera y'ennaku zino kakati no we baatuukidde okutuula nabo baatudde aba ECOWAS olunaku lw'eggulo naye bagenza okutuula nga bano abasatu abakoze omukago gwabwe gwa Alliance of Sahel States nga bamaze okwogera ebigambo biyitirivu bavumiridde enkola ez'omukago guno embi bavumiridde engeri y'obutamanya kwata nsonga bavumiridde engeri y'okulemererwa okubazza mu nkola ey'omukago guno ne batababoola ate onojjukira nti amawanga ga ECOWAS nga gakulembeddwamu eggwanga erya Nigeria era gaali gavuddeyo nga geekobaanye okugamba okukozesa amaanyi n'okugjayo amagye g'omukago guno gwa ECOWAS bamale bakola obulumbaganyi ku basajja bano abakwata mundu abaasalawo okwetwalira zi gavumenti ezitali zaabwe kane bano nabo ne beekobaana ne batuuka n'okugobaganya abazungu amawanga Amerika Bufalansa eyo tebakyagobereyo mu mawanga ago asatu ago genkugambye kubanga be bateetera ne bano ab'omukago gwa ECOWAS kakali nga baga nti bano nabo bagende kubanga emirundi mingi be baali bazizza amawanga gano emabega omanye onajjukira nti mu nsi zino ezisinga obungi mwana tuzaafugwa eggwanga erya Bufalansa naye we tutuukidde olwaleero ng'ebitebe oba ekitebe kya Bufalansa mu mawanga gano asatu ebimu awamu bagukonga lusu kubanga bagugobaganya n'Amerika eyo gy'olaba lwakwesigikkiriza nebaako obutabi bwekwata omanyi mu mawanga nga Niger eggwanga erya Bufalansa lyali litwalawo najjukira naye we baatuuse okubagobaganya bano ababiri Bufalansa ne Amerika ate munange Amerika neddako emabega yo neekuba endeka mwoyo ng'eddaabiriza ogwafa ng'ega nti nedda ffe tunaagumira byonna bye munaatugamba naye tetuva wano Bufalansa bagende jjukira bano baali beekobaanya ababiri balabe engeri gye banyigiriza abawambye zi gavumenti naye ssebo Bufalansa baagirekayo yokka Amerika neddako ebbali awo neeteese enteesaganya endala ezitabaddewo okukakkana kale nga yo tebagigobaganyizza nga bw'olaba Bufalansa era wamu kwatiriddewo ekyali n'ensonga zeemaliriza mu kkowe eryo kakati naye tekiganye kuba nti bano abasatu eryanyi balyewulira olunyampuliriza onajjukira nti bino byonna byogerwa
ng'eggwanga lya Russia President Vladimir Putin abamanyi okusomera ebbaluwa mu baasa baga nti bano yabataddemu ekipinga naga nti abazungu abo abateetera ne bali ab'omukago ogwa West Africa mubaveeko bali balyolyomi bayaye babbi bwe munaabeesibako mugenda kusigala emabega mutambule naffe ffe tetulina nsonga bwe tuba bakukuwola tukuwola bwe tuba bakolagana naawe tetulinawo kye tukubuuza naye bali abakubuuza mbw ate gavumenti wagifuna otya yaabwe oba yanyaabwe Russia yegamba abasajja bano aba West Africa mawanga gana asatu mwesiba ku bazungu naye tewali kye bagenda bayamba so nga ate ffe weetuli tusobola okutambula nammwe mu bulungi ne mu bubi kakati wano we wajjira oluga nti ekiinula ennyana kiva mu kibeere ne bw'olabanga beekobanye bafune omukago ogwabo ogubagatta ng'abakolobezi ogubagatta ng'abasaabalwanyi balinako emmandwe bali ku jjoba yeyeggwanga erya Russia ekireetera abazungu newankubadde golaba omukago ogwa ECOWAS nga gutuula bufoofofo naye n'abazungu nabo tebateredde batuzza ya lukugunyu kubanga ekyamazima si kyekyo kye bandyagadde gwe bw'obanga wakulembera amawanga n'ovaayo ne gakubugobaganya tekitegeeza kulaakulana kati bano bagenze mu nkolagana yaabwe eya Alliance of Sahel States naye ng'ekigendererwa kyakwongera kwekutula ku bazungu n'okubejjirako ddala kale n'okwejja ku mukago guno gwa ECOWAS basobole okufuna amaanyi agakola ebyabwe nga tewali abakuba ku mukono kanno kakati emikago gyongedde okuwera mu ggwanga erya Africa n'onomenyako egimu ogwa East Africa guno ogulimu amawanga gaweze 7 wano East African Community naffe mwe tuli Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Sudani y'amaserengeta awo gattako kati n'eggwanga erya Somalia nalyo lyali lijjirirwaho Democratic Republic of Congo ago nago ssebo gali awo mukago ojja kujjukira liyo mukago ogwa Sadaka egyo gyonna emikago gisalawo ECOWAS gwe gumu ku mikago egibadde egy'amaanyi nga tegunnawaguka ejje lyago ensimbi engeri gye bazikolamu n'ebyenfuna engeri gye babikwatamu nga wamma oyinza okwegomba kakati olwaleero gwabulukuse gujja kufaanana emikago egimu gye nnyinza okumenyera wano naawe n'otya nti amaanyi gaagyo gafuuse matono kaano ne bano kubanga mujo muguno omukago ogwa ECOWAS mulimu abalowooza nti abangi tetugenze nnyo tufaaki n'ensi twandibadde kye tukola kwe kulaba engeri gye tuyinza okuzza bannaffe ku lugendo naye we batuvaako amaawule tegookya mutima twandibadde tukirowoozaako mu mbeera eyo kakati abo nabo weebali kyokka ng'era mu bana abasigadde 12 era ojja kwesanga nga waliwo banywanyi b'abana ababiri kakati nga wadde nabo bakyali eno okugulu okumu naye ng'ekituufu basagaasagana kubanga banywanyi baabwe nabo kye bagamba kye bandigambye amawanga mwe gali omwo olwaleero gali 3 naye okuviira ddala mu mwaka ogwa 2000 awo emyaka tegiri ena amawanga gazze gafuna kuuzi ez'enjawulo kakati toyinza kulowooza nti ebyali eggine biyinza okusirikira awo kubanga yo yasigala nga teyeegase ku bano naye era esigala eyina akalandira awo nno we wali okweraliikirira abasajja bano ke baatudde mu Niamey ekya Niger ne basalawo nti bataddewo omukago bano bagenza okutuula ku lw'omukaaga ng'ebigambo babyogera babiddamu olw'ensonga nti bano baabibasoose omulunya mpuliriza ebirwa byerabirwa kankujjukize omwaka 2022 gwasanga musajja mukulu Ibrahimu Boubacar Keita eyali omukulembeze w'eggwanga erya Mali nga yafugira Mali eyo naye abasajja baamudde emabega ne beekobaana nga bakulembeddwamu koloneri Assimi Goita ono mwana wattu we yakulemberamu ejje myaka nno yazaalibwa ejjo ly'abalamu wano 83 naye ssebo yakulemberamu ejje ly'abasirikale ne limala litwalaganya musajja mukulu Boubacar Keita nga nabugisi mufungize era okuva olwo musajja mukulu teyadda ngulu ne balyoka bamutwala nga bamusisa ebitoliro okukakana nga bamulindigudde eri kale kano Assimi Goita teyasooka kujjayo bwenyi nga nti ye yali ayagala okubeera pulezidenti w'eggwanga lino ery'e Mali yazizikawo musajja we Bandawa olwo nno ye n'amudde emabega bigenda okwevulungula wayita ebbanga eritawera na mwaka ate ne yeefuulira musajja we Bandawa okukakana nga yafuuse omukulembeze w'eggwanga lino ow'ekiseera mpozi okufaananako n'omukulembeze w'eggwanga
erya Eritrea eyagendako mu 93 nga omukulembeze ow'ekiseera nga n'okutuusa olwaleero yakyali omukulembeze w'eggwanga lino erya Eritrea. Kakati noono Kano Assimi Goita okuva lwe yagendako n'asuubiza nga bw'agenda okuvaako, amazima gennyini akyalemeddeko n'okutuusa olwaleero. Kakati bwe baatuuse okutuula Niamey ekya Niger, y'omu ku baabaddeyo nga bateesa anti musajja mukulu Abdurahmani Chiani omukulembeze w'eggwanga erya Niger eyajja n'emmundu n'awamba obukulembeze, yabagaye nti abange musembere wano mbabuulire abasajja bano ab'omukago ogwa ECOWAS batukoze bubi, balemesa enteekateeka zaffe, baatusibako ekikookolo, baabo batwogerera bubi, buli we tudda batulingiriza. So kano ke kaseera, guno gwe mulembe ogwaffe, bonna nno bavubuka bato. Kakati guno gwe mulembe ogwaffe gutulina okuyitimusa, n'olw'ensonga eyo tetudda mabega, tubeeyawuddeko. Abange mu aba ECOWAS tubatadde omuti gutamakoola, birungi birekwa, nsingisira yaleka omuwemba. Kale obenga ekibiina kyammwe kirungi, omukago gwammwe nga mulungi, tukatugwerekereze tulabe kye tunaabeera, naye tukooye olunderebu olututeerwako entakera. Mu bufunze Mali yafuna ku za mirundi 2 mu kiseera kya mwaka gumu, kubanga twali mu 2020 mu August ne basooka okuwamba okwasooka. Mu 2021 olwo nno ne tulyoka tulaba ate bwe kiddamu, olwo ne kyetindeera, olwo Kano Bandawa n'alyoka atwalaganyizibwa, so nga ate ye yali afuuse pulezidenti w'omulundi ogwasooka. Naye era teweerabira nti ebyo nga biwedde mu 2021 era Guinea nayo n'eryoka efuna ensonga y'emu, naye bwe nkumenyedde amawanga gana 3 Guinea tebaddeemu. Si lwakuba nti oba oli awo etyayo, naye abakimanyi abamanyi ensonga eno baga nti Guinea eno naye eyinayo omwoyo, yo yatutteyo omwoyo, newankubadde nga omubiri gwabadde Nigeria, naye omwoyo gwabadde eri, ate nga omwoyo gwe gufuga omubiri. Kale nno nti ne bano balowooza nti saawa yonna Guinea yandifuuka memba ow'omulundi ogwokuna. Kakati era ojja kujjukira nti Burkina Faso mu 2022 nayo yakola ekintu kyekimu. Munnamagye Ibrahim Traore ye yakulemberamu okumaamula gavumenti ya Paulo Henry Santiago Damiba n'amutwalaganya n'ekisubi ku liiso. Abakulembeze bano abasatu benkumenyedde be baatudde ne bakkaanya ku nsonga nga bwe zinaatambula oluvannyuma lw'okwejja ku basajja bali ab'omukago ogwawamu ogwa ECOWAS. Kakati abatunuulizi b'ensonga bakitunuulidde ne bakizuula nti mazima omukago gwa ECOWAS gugenda kusigala guserebye oluvannyuma lw'abano okwejjako. Kyokka era ojja kujjukira nti abasatu bano ekyongerera ddala okubafuula ab'amaanyi, jjukira baali babateekako envumbo ez'enjawulo nga tebagenda mu mawanga ag'enjawulo, naye bano bonsatule ekisinga okubayamba nti baliraaniganye era basalaŋŋana kyenkana ensalo zezimu eya Niger, eya Mali ne Burkina Faso, ekitegeeza nti enteekateeka yaabwe ebadde nteeketeeke era nga babadde bagigoberera lutali luno olw'ensonga nga bamanyi bajja gituukiriza. Naye era nga bwe nkugambye nti n'eggwanga erya Guinea nalyo liri kumpi awo okwagala okuva eri mu mukago ogwawamu ogwa ECOWAS. Bano bakkaanyiza nti eggwanga erya Mali be bagenda okusookeramu, Mali ekulemberemu nga ye pulezidenti y'omukago guno, nga bw'olaba eggwanga erya Nigeria berikulembeddemu omukago guli ogwa ECOWAS. Kyokka ne Burkina Faso olwo naye egenda kutuuza gye bujjako mu maaso awo katono, egenda kutuuza summit oba olukiiko olw'amawanga gana 3 olwa paaliyamenti olw'amawanga gana 3. Olwo nno obwa pulezidenti bugendenga buwanyisiganya emikono okutuusa lwe kinaggwaayo, naye ng'endagaano yaabwe ekyamazima yabyanfuna, yabyakubeerana, ate n'ensimbi engeri gye bagenda okuzikozesa awamu zisobole okubayamba basobole okulaba nga bakina ku mukago guli ogwa ECOWAS. Kyokka omukago gwa ECOWAS gwagenza okutuula munda mu ggwanga erya Nigeria
mu kibuga Abuja ng'abakulembeze okuva mu mawanga 12 mwattu nga beetunuza bwetunuza ng'omutamazeewo anti ng'ekyokukolako ekituufu kikyabalemye era bangi bawulikise nga baga nti abange bino bye twasalawo byakimpatiira leka tuddemu tuteese amawanga gali 3 gakomewo tulyoke tulabe ensonga nga bwe zinaabeera. Ojja kujjukira nti mu mwaka oguwedde eggwanga erya Niger lyaddibwamu amawanga gano aga ECOWAS ne galiddiramu, naye mwanange kitono nnyo ekyava mu ebyo nga bano abasatu bongera kugenda bugenzi kakati kitono nnyo ekyakoleddwa. Naye nabo obweraliikirivu babulabye aga nti tubadde 15 kakati tusigadde 12 tuba tetukyawera. Kakati bannange mwandikoze buli ekisoboka tulabe nga bannaffe tubazza. Kale nno ensonga eyo naawe olaba ogiraba nti eruma era eyinza okumenya amawanga gali nabo nno bagirengedde ne balaba nga ebigambo binaaba birungi si birungi.